Gavumenti yawaayo neyo abazadde amagezi okugira nga basomera ku mikutu gya radio ne telefayina era neweereza n'empapula abaana okugira nga basoma okutuusa embeera ya COVID-19 bw'enaatereera olweggulewo amasomero. Abazadde ku kyalo bulijjo mu muluka gw'ekiyunga ekisangibwa mu ggombolola y'e Nama mu disitulikiti y'e Mukono essuubi ligenda libaggwaamu olw'embeera y'obwavu ebasindiikiriza okutwala abaana baabwe okusima omusenyu basobole okufuna ekyokulya. Ku kyalo kino tusanze abaana n'abazadde nga bali mu kusima musenyu mu kirombe ng'oyinza okwebuuza oba abaana bafuna obudde ne batunulako mu kitabo. Abaana batutegeezezza ng'okusima omusenyu bakikola kuyamba ku bazadde baabwe kubanga ewaka tewakyali kyakulya. Kati kino ekiseera kinyonnoonye kuba wali we mbadde nsomera ate saagala nnyo ssente ate kati saawa eno nzaagala nnyo. Wakati kinnoonye nnyo ne bazadde bange tebakyanfuga ewaka oba wakati amasomero bagaggala gye nali mbeera nalinga mu kisulo. Bana babaawayo esatu mbeera yempisiza bubi kuba mmere tetufuna yempisiza bubi. Abamu ku bazadde be tusanze mu kirombe batutegeezezza nti olw'embeera y'omuggalo basalawo baddukire mu kusima omusenyu n'abaana baabwe basobole okufuna ekyokulya. Aba tebalina kyakulya kati twajja munene okunoonya ekyokulya. Ndi mukazi nina abaana b'endabirya nina abaana basatu naye nsalawo nenkola netema omusenyu nenguwanika waggulu nengwoza nenfuna akasente kange. Tuusa okujja n'abaana engeri gye batasoma ate baba baana nga bakuzekuzemu basobola okukola tubaleeta wano tukolere wamu tusobole okuba nga tutambula bulungi nabo mu kyokulya mu kyaki kubanga omwana saizi ng'eyo tosobola muleka waka n'ojja nga ye atuddewa waka ate nga tasoma. Private nga we bagalawo essomero gw'okusatu omusaala nali nakafuna mwezi gumu gwokka sente zonna ne baggalawo tisifuna sente kati ate nga nina famire neŋŋamba n'okweyirya mbeera yonna ndabike nti nsobola okuyimiriza abantu ewaka. Mu muggalo guno abaana bangi beegasse ku bazadde baabwe okubayambako mu mirimu egitali gimu wabula nga abaana bangi bakyusiddwa obwongo buli kukola nsimbi. Ekyebuuzibwa singa omuggalo guno gusigalawo abaana bameka bagenda okuwanduka mu ssomero mu mwezi guno.